Okay, thank you so much once again. Tusooka okungubagira munnaffe yaliko wano ku show Council Anthony Wameli omumanyi abadde akulira oludda olw'ebyamateeka mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP. Ne wano tubadde tumanyi ng'omugenyi waffe yajja n'atubuulira emboozi ye. It was amazing. Tukungubagira nnyo Council, tusaasira nnyo mikwano gyo n'abafamire yo, Mukama akusaasire, byonna ebyakusobako bikusonyiwe akwanirize bulungi. Yes, yafiiridde mu America gy'abadde yagenda okujjanjabibwa ekirwadde ekya kkookolo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Share twagikola mu mwaka gwa 2020. 2020. Yes. Yeah, 2020. Ebisingawo bajja kuba babitutegeeza abali ku nsonga eyo, naye nga bu clips obungi obw'emboozi gye twalina naye wano tugenda kuba tubusalaasalamu nga tububateerayo ku social media. Sinakyendi osobola okugenda n'olaba the entire show ku YouTube. The channel is NTV Akawungeezi. Back to the show today, we have Mariam Nagujja. She is the author of these amazing books, The Lady's Guide, yes, to fulfilling relationships and to emotional happiness. Osobola okugenda n'okafuna mu bookshops ezisinga obungi, ezisinga nakindi oyinza omukubira ku ssimu ne bakakutuusaako wonna w'oli. We are talking love. She is a love doctor. Ebya love abyewulira. Emotional psychologist. Emotional psychologist. Yes, she's a life coach. She's so many things. She's a counselor. She's an author. She's a mother, a wife, and a good citizen. Good morning, Mama. Good morning, darling. How are you? Fine. Webaleka yellow. This is mustard. It's not yellow. Mustard. Webaleka mustard. Yellow yoli. Yellow is the sun. This is mustard. Okay. Ready for Valentine's? Yes, always. Okay. You love ngenyuma. Sagala ajogerako. Ate nga tugenda mu Valentine's kati abantu abasinga bakyusa ebirowoozo after. Why? Anti olunaku oluleeta obuzibu bungi nnyo. It's the start of the year, and then if someone gets disappointed that same day, asobola okyusa ebirowoozo ennaku eziddako naga bulijja nnimba. Engeri gye twakikwatamu wano nti relationships zonna ekigambo Valentine kitegeeza love eya man woman. So oli waba tabadde naye bw'atafuna kirabo kye, bw'atakuba kasimu asobola okukyuka ennaku eziddako. Era ebiseera ebisinga abantu baagala Valentine nakukomaawo oli ne yeekwasa nagamba mbivuddemu annimba bulijjo. So Valentine is a very strict day where people change their minds, where people fall in love with the newcomers and they forget the old blooms. Nafuna omupya nagamba it's always good with something new than the old thing. Olabazze ku lunaku lwala kitegeeza it was meant. Kirabika y'ono yennyini Katonda bwe yanteekera. So that's how it works. Nenga kibakyo. Why? Bizibu. When it comes to choice, it is nobody has the definition of how you find. You can find love at the market. You can bulungi nnyo n'ogamba y'ono. Yes, you can go to a new country. You can be, either on the plane. Yes. Mu taxi. Anywhere. Love ekusangayo nga gwe bw'oyagadde. Okay. Mazala kwa wetambuzaako ogenze mu kyalo okufuna ku fresh air. Naye ate era bagamba tobeera careless mu exposure. Exposure kitegeeza osobola okubeera mu kifo n'osangayo love naye nga si wekyandibadde nga gwe yeetadde mu kifo ekyo olina okweprotectinga. Maze kiraddemu. Kiraddemu situation ey'okunkwana eyo. Proximity ereeta feelings. Asitolira n'omuntu osoofuna okwagala gyali. Bade ganche waliwo atayagala kwagala. Nkimanyi naye okweprotectinga kitegeeza nti osobola okugenda mu kifo ekikyamu nga si woolina okuba n'osangayo omukwano. Ate nga kiba kiki ekikyamu nga nsanzeyo omukwano. Because gwe yeetutteyo naye nga gw'ojjayo si ye mutuufu. Oba kitegedde? Ngenda nkitegeera. You can find someone wrong in a place gwe n'olowooza nti love. But you can also find someone wrong in the right place. It is your choice. Biri tricky. Ebyalavu biri tricky byampangula. Yes. Okay, omukwano omupya. So, new love happens to everybody because all of us reorient ourselves. Buli dakiika tuba tukyuka. People change. Relationships ziyina timeline. Yadde abantu baagala kukikkiriza. Nti erina okugwako. Weebale nnyo. It has a timeline. Just like anything else. Kale ng'ogyeko zino nti it can even be death. Yes. Okay. Eyinza okuba death, eyinza okuba muntu akyusiza ebirowoozo, eyinza okuba separation, eyinza okuba it can happen all the time. So kitegeeza nti most of the time when a breakup comes or when a change comes, people don't move on. Bafeeringa moving on to the next level. Olw'okuba nti baba batidde nti experience enkadde gy'ovuddemu tefaanagana n'empya gy'oyingira. Buli wova mu experience enkadde. There is no way omuntu omukadde
n'omupya tebasobola kwefaanagana impact gye bakolako gwe ng'omuntu era tebasobola kati buli relation gy'oyingiramu ekuyisa bulala kitegeeza temusobola never compare the old to the new because the new person buli muntu waayita in fact psychologically bagamba 3 times you meet 3 lovers a lifetime to experience love after that werimba sooka oleke nina okusooka okulya ebikere byange bisatu gumu 2 3 abaddako bonna ziba definitions ndala love experience balina love kyengamba asooka addako buli omu ajja n'experience mpya naye en experience eyokusatu yesembayo omuntu ogamba nti okugweramu kati abaddako people become careful the other reasons I can marry you yes. For companionship for to keep me bikyuka ne eri gye tugamba romantic love passionate eyo muntu ebira ku bantu abo kati wemalayo oba weddeyo so abaana biba bigenderere bikyuka biba byakubala obala noga ati munnaye nkuze neetaaga omuntu agenda ojja mu bizibu byange kaakati munnange neetaaga omuntu agenda okulabirira ebintu byange bikyuka the definition of love changes after 3 people 3 experiences so if it's 1 2 3 oba weddeyo that's why it is important to ask somebody who has just met you how many people have you been wolabanga abantu basuse basatu ngokava kati ekindeeso kino nkitegedde wabawo ekintu awo but this blind love eri omuntu mwaggweera giba mirundi 3 ezo mistake omuntu azikola emirundi egyo ogwokuna kiba kikyuse yadde omuntu aba akuwasizza oba omufumbiddwa enkulaba gyakulabamu eba ekyuse that is the nature's law jandabamu oba azini ye kyakuuliramu aba akyusa aba akuze because the experience zayiseemu zimugumizza eyamusoosa yamuteekayo naggwayo owokubiri n'amuleega naggwayo owokusatu kati ogenda okujja gwe owokuna owokutano owomukaaga nga takyakyamukirira nnyo that's why when people go to date elder people ng'omuntu mukulukulu teba papa teba mupakusa tomukabe maziga aba yabikolaakola dda wano mu experiences that is where it goes interesting kati bano abakyatandika be baba baggwa bikiye but after that you cool down kati love gye twogerako empya yeeriwa kati love thank you new love is called passionate love mu luzungu new love omuntu eyakalaba munne nga tebannaba kugenda wala nnyo obutasukka myaka mingi bayingira kye bayita passionate love. Passionate love is a kind of love where there is that wild experience nti omuntu aba ne rush of emotions is really confusing onyiga noseka nofuna obujja ate ng'omwagala nnyo n'omuvuma ate ng'oli omwagala nnyo nemwenyi bichamula because it has dopamine and oxytocin. Hormones. All right. Katumulemu katono nnyo tubapapiza naye katumulemu katono tukomye Mariam ayongere okututangaza toba. Yes, thank you so much. Tuogera ku nsonga za love empya tuline Mariam Nagujja. Mariam ono nga bwe yapuguka mu byalaavu ayina omusomo shortly before Valentine's Day, that is on Monday 13th. Guno mwezi gwennyini week ejja ayina omusomo ku Sheraton Hotel Kampala nga gukwatagana ku love, health and money. Sente ebifuga okwagala sente bulamu ebintu ebyo bisatu. Health asita omuntu tabitereeza n'obulwako ekimu life ebegeze mu imbalance. So love, health and money. Love, health and money this Valentine ku ssaawa 11 olweggulo tuli basatu sirinze kagenda okwogera waliwo Professor Nyanzi Julius ali mu byabulamu tulina omukyala Margaret Sekide ye mukyala amaze mu bufumbo emyaka ezisuka 3 esente weziri erina obufumbo abulina ate n'omukwano abulina. So I wanted her to tell us how she balances all those three things because it's very difficult omuntu okumanya sente n'asigala n'omukwano ekimu ku bo bigenda owa Seroma schools. Yes, ne Seroma hardwares. So sawa 11 za Akawungeezi tumaze okukola abantu bajje basome bayige Valentine yadde bakujjuka batya omwaka gugenda okugwako twaga results is a life otuuseewa. So nze mbirivinga mu mindset change than ebintu ebikyamukirira kyusa ebirowoozo obulamu love byonna bijja kukyuka. That's what we do most of the time. Kale wadde kyatugamba dopamine. So
omuntu waba yakayingira mu mukwano omupya nga yakalaba munne mu ssuubi eryo, many people always not real. Nkulaga ekyo kye wandyagadde okulaba era ky'obulaba kyamukirira ne bandi bakibuukamu. Dopamine ne oxytocin ze hormones oba obusimu. Hormones buba busimu mu bubiri obufuga essanyu ly'omuntu. Omubisi gw'omubiri obufuga essanyu ly'omuntu okukyamukirira mu mukwano. Mu mukwano kye guwa omuntu gukuwa dopamine ne oxytocin. That's why buli movie gye bazannya nga tebataddemu paati ya mukwano tenyumira bantu. Bateekawo ka paati. Either akaleeta amaziga oba akagenda okusanyusa omutima gw'omuntu kye bayita dopamine rush. So when you are meeting someone for the very first time, dopamine ye playing a part eyo ne oxytocin. Naye hormones ezo zima ne ziggwaawo mu mubiri. Zikala ne zibula. Kati omukwano gubadde mungi nnyo oba kyekiseera because ze zigatta abantu ku bannaabwe. It is like nature's way to recreate itself. Nature obutonde bwakiteekawo nti abantu bamultiplyinge. Singa hormones ezo tezaaliwo nga buli omu alaba munne ng'omuti nga sikuwulya tompulira tetwandifunye multiplier. So yo nature eteekawo hormones ezo mu mubiri gwo osobola okwegomba munno mu creating omuntu omulala. Naye bwe kiggwa zisobola okukendeera. Kaakati kambuuza kibuuzo kiyinza okuba nga ekyo ekisiru njagala kinnyonnyoka. Bwe mba nga nfuna dopamine n'omuntu ono n'atuuka ekiseera naggwaawo ndowooza nti mubiri aba akazaabuddemu. So lwaki bwe nsisinkana omuntu omulala I still get excited? Yes. Kye bayita new love. New love okifuna ku muntu mupya ono omukadde kikendeera. Kizibu nnyo omuntu okubeera ne oxytocin rush hormone eyo ku muntu nga muwangadde. Kye tuyita ate gye tulaga kye bayita companionship love. So buli dopamine wakendeera oba waggwamu omukwano kabonero akandaga move on. No, that's where we're going. The game changes with the same person. The relationship you're in has changed the level. Gye mwatandikira si bwe muli kati. Passionate love yeggulawo yekigula lugi wa love, but it is not where you're going to stay for long. After omwaka gumu oba emyezi 6 maximum okutijja okwo kubakoze ki kuwete. That's why abasinga bakisuulawo ne batandika buto. Kyakyanjagala n'agamba yakyuka yanfera. Abantu nga balimba si balimba, hormones ezibazanyisa. It is deeper for someone to understand that eno obusimu buno bw'ogambye oyita obuki omubisi gw'omubiri gwe gukola ebintu ebyo. Nti nkulaba ninfuna oxytocin ne twebondinga. Bwe tumala obondinga tasobola kuwangaala nnyo. Agwako. So omuntu aba takyancamula nga mwagala naye nga si kyacamula. Nga n'ebigo ekyo kyabiraba byayambala. Ng'owulya tomuwulya n'ekyabalita tekikyaliwo kiweddewo. So love eba mu passionate love neyingira mu maturity. Emyaka gitambudde ne muyingira mu kye bayita companionship. Companion kitegeeza mu kaseera kali nga mukyalina hormones ezebbiri zi dopamine ne oxytocin nga ziweddewo muyina ebintu emwayingiramu ababiri. Omuli ogatta emikwano, ogatta bizinensi, muzaddemu abaana, musula wamu, abantu be bakulabye obalabye kati mufunye attachment. Nti wogamba nti muno omuddukako bingi byalina okutula ebitayisoboka oluusi ng'abaana kati nogaa tukoze tutya awa notabukula omutwe nga mpulya mukooyi naye tetulina abaana. It has now gone to companionship. Relationship ekuze kitegeeza nti ekigenda okubagatta si kyekiri that anxiety si hormone kati hormone eweddewo. Companionship kati mugatta ebintu ebirala tulina okuza abaana balina okusoma. Plan zikyuse kati so si bwe nkula bwe nepuyanga so kati papa mbu takyantwalako au tutankubira busimu kati omuntu oyo tetuli mu nsi ya reality. Actually mulwadde mu psychology baba balwadde. The disease is called hemophilia. Hemophilia bwe bulwadde bw'omuntu afuna omukwano ku speed eya waggulu ku buli muntu gwasanga. Mba naawe emyezi 6 nontama mba ndi mu supermarket nendaba Aisha eddakiika eyo nengwa mu mukwano nentijja ne Aisha emyezi 8 nebalavu yaddala. In fact ndi wadde mbogenda omwanjula ne muwasa ensi negamba nga beeyagadde emyezi genda okuwa ku 6 sikyakiwulira. Then mba nkyaliwa nendaba Farida oli ne musulawo. It is called bulwadde, but buno obulwadde tebulaga ku mubiri, tebabujjanjaba mu ddwaliro. It is disease of the mind. Omuntu alina obulwadde obwo akyusa emikwano buli luvannyuma lw'emyezi
babeera ne ba new partners they easily cut off. Bali allergic to boredom. Tebaagala boredom, walabira boredom tadda. Whether mulina abaana oba yakwanjula oba ensi emumanyi tebakwatako. They begin, it is called hemophilia. Bulwadde bulamba. Kakati mu psychology batugamba omuntu oyo omutegeera otya? Baba ni partners bangi mu dakiika ntono nnyo. Omukwano yagugwamu mangu azifu guli tegulina mu kyegumulekedde. Yagamba tebinkwatako bivuddemu. N'agenda ku mulala. N'amuwasa nibe binge bitabaddeyo. So the problem with people with hemophilia mu end of life bw'ogatta toto y'obulamu bwabwe ng'emyaka gitambudde bagenda mu kye bayita pre-depression stage. Taswa ategera nti ali depressed. Naye because attachments zino azirika emabega. Buli omu namuzibako attachment. Time etuuka life ye neebuuzinga meaning. So atuuka mu life neebuuza who am I? Remember, every time you share life with somebody, you share a lot. Olunaku lw'owasa omuntu bwe mufumbiriganwa oba bwe mubeerako mu mukwano ogwa nnamadala mugatta obulamu in a very funny way. Omuli musobola okulya emmere ng'efaanagana, mutandika okwambala engoye oluusi nga zifaanagana, mutandika okutula mu bifo ebifaanagana, otandika okunyumirwa byakola. Essaawa ze mutambuliramu kitegeeza life gets reoriented around your partner. Kakati bw'ogamba nti oli ne Mariam obulamu bwange bwe nkutaddemu tukyazimba lubalaza olwo n'olukomya n'obuukira omulala olinagamba nedda ngenda kukola saaluuni n'otandika saaluuni, you have a problem. It is hemophilia. Kitegeeza nti akutanzisa saaluuni akuzimbisa olubalaza olinagamba ngenda Bulaaya. They confuse you. You confuse yourself. Anti gamba ba confusinga. Then bw'omala n'otulaba oti ng'oli wekka n'ogamba who am I? Ani ddala gwe njagala kubona. Sina kwagala who am I? Life is defined by the people you choose. Ky'ogenda okufuuka kati ky'olibeera y'oyo omuntu gw'ogenda okuba naye. Ekyo kyo tekiriko na question. Omuntu gw'ogenda okusanga mu bulamu n'ogamba nti y'ono yagenda okukyusa. Your life is going to revolve around them. Who you will become, where you will live, the choices you're going to make. Oyo omuntu gwe walonda oyo. Oba olibeera wa mu ggwanga ki, oba olikola ki, olifuuka ki, it doesn't matter what you studied or whether you never went to school. Choices etukola zino eza relationship zeturedefining. Kakati ono akyusa hemophilia agwa kuli muntu n'akyuka ne bamukyusa vision time etuuka nga tamanyi kikyali kati n'abulira ddala. That's the problem with that thing. As they're enjoying new love, they get lost themselves. How do you tell that they are lost? Batandika okubeera mu bifo batalina kubeeramu. Love becomes like a drama. Bakola ebitali bya myaka gyabwe. Batandika okukola ebintu nga atali thoughtful because avudde mu ye. The truth about companionship love, or the beauty of it, ogumiikiriza boredom eyo nti omuntu akufuula organized, akuorganizinga obulamu bwo okufuuka ekyo kyolina okubeera. It is easy, but whenever you drop it away n'ofuna omulala ajja ne vision mpya n'agamba nedda olabika you could be a very good beautician. Oba okyali ku beautician omulala najja nga no, you are supposed to be a writer. Oba okyali ku writing n'agamba no, ne farmer n'akuzza mu ki. Because remember, we shall not say love is about excitement, intimacy. It has shared visions. Tulina okugatta bye tukola tunyumye nti omuntu waba omugamba tukole bwe tuti. There is something to share. So obwo obulwadde oba okukyusa aba partners buli muntu yenna akikola. It doesn't matter who you are, they go into pre-depression after some time. Balwalira ddala n'agamba zisimu kyennakuba mpulira obulamu bwange bubuze. You get confused. Kati love gye twogerako yeeno ya it's supposed okuba gyozemu ngo olaba egenda kuba long term oba ne buno bu short relationships kati ng'abantu abo. Anti kakati obu short relationships, yes. Obwa nfunye omuntu waliwo omuntu ng'alina omukyala we waka naye ng'alina so many other short relationships atabutekamu emotions amaanyi. That is as long as there is no emotional investment. Ekigambo emotional investment okuteekamu enneewulirayo feelings z'omuntu ne mugatta obulamu bwe muntu kyanjawulo ne excitement. Ekiri si kyekyo. Tugamba omuntu agwa mu mukwano n'ayingirira ddala n'ateekayo omwoyo gwe ne bagatta ebintu bingi n'amaana agamba tinkivuddemu kubanga bintamye. That is a person. But this other small that's not, because as long as omuntu takulabirira
tamanyi oba ewammwe mulwazi oba mufiirwa. That's not life. There's nothing to share. Talina losi gyabakola ono ayingira mu bulamu n'ayingira ddala n'ayingira mu bulamu bwo deeper. That is the person we're talking about. Those are not, in fact, that's not a relationship. That's not. Ekigambo relationship kitegeeza nti waliwo ebitugatta. There is a similarity between me and you. Because if it's not there, that is just anything. Kati waliwo n'akikola abalala. Ye ali settled somewhere n'omukyala we. Yakiriyalinga ticket. They are married and they are very sure saagala any other full relationship. Kati bano abalala bajja akikola abo. But you're affected by the same. Because yet I know any emotions to it. Most of the time baba gamba omuntu olina kusoma nawandiika ne mbagamba in Ladies Guide 1 nti olina okudefininga position y'omubulamu. Buli woyingira mu muntu tegeera nti enkolagana yange n'omuntu ono nzaani. Bw'otayawula kintu ekyo kikuteeka mu nkolagana enfunga gwe kyowaayo si kye kituufu. Nze namala dde okwedefininga gwe oleese omukwano oguli full. Si gwe abayerimbe nze namala dde okola okwedefininga. So most of the time woba totegedde position yo in somebody's life n'ojja full of board oli yamala dde okumaliriza life y'amaze ogidi marketing kati gwe n'oleeta love gwabeera mu wrong position. Kitegeeza bwe babawo nze nagamba lose ebeera kusaidiyo si ya muntu oli. So kati ono yaba hemophilia ebeereze kwona. Kati hemophilia ekigambo ekyo ye muntu alekawo partnerships eziri mu love n'agisuulirawo ddala as in if it means divorce n'agamba mbivuddemu ntandise obulamu new bwoba bulwadde because it is not possible omuntu okubeera mu nkolagana yonna n'otaleka attachments emabega ate tosobola zirekawo n'ozidduka zirina impact ezikola ku bulamu bwo mu nkulaakulana yo. Kitegeeza nti osobola okukola divorce nereeta obwavu. Osobola okugamba nti omuntu musuddewo n'ayinula buli kimu ky'olina because you have attachments. Osobola okugamba kati mbivuddemu, you have to change all your friends. Bakwano bo bebabe ne bagamba ffe tukuvuddeko tugenze n'oli then you stay alone. So there is always an attachment. So kitegeeza nti people with this problem baba balwadde. Tebaba na permanent friendships. Tebaba na permanent because esawo inakyuka. Ne gwaba wasizza tali sure nti agenda kuba naye. Agenda muda agende kumulala. That is the life. It's a disease. So kati naffe tulina okunoonyereza abayingidde mu relationship with such a person. So how do you define them? Otegere otya? Obasanga otya? Otegere ndo omuntu mulwadde. These are the people who say I love you nga yakakulaba. Takumanyi nerinnya tali interested. Hey, haven't you met people who say you look nice? Give me your number. Number, I love you. I'll call you. No, I love you. Ekigambo ekyo. Nogamba I love you. Evuddewo. Ayinza okugamba nze ndudde nga nkumonitoringa. Okay, oyo nagezezaako naye this one takumanyi temwemanyi yo on a highway. Buli omu asanze munne. Nagamba you look nice. I love you. Nagambira na I'll marry you. Muba mukyali awo they go into deep. Mu dakiika ntono nnyo. Nga tebaagala kumanya nti waliwo obulamu obuzimbibwa. It's as if life for them is now. Nga muyingira mu kintu ekirala. People who come with I love you immediately baba balwadde. Ekigamba I love you is comes, yes, I have to study it first to know who you are. It comes softly, then I say it. Nature dead directly. Baba balwadde. So that is the disease. Most of them, whatever what you want to, in the next minute, can we get married? Quickly. Tudduke misinde. Sure. Taiga kumanya kibaddewo. Nga bwayingidde bwadduka. Well, how else can we tell? Another thing they have is most of the time tebaba na emotional gundi nga wenkugambye. Investment ya emotion bo tebibakwatako. Tateeka gwe woba omutwala tasobola kugamba nti alina baggage emabega. Okitegera oyingidde. Nga bakakati oliwa nze banveeko bali ku kino. Olaba? Kati gwe okukitegera nti abadde ne baggage nga mugenze deeper. Then stories come. He has been married to what? Who? Takyogera nako. It's as if tekiriyo. So they also don't know they have a problem. Kubanga kino kyo definition abazungu bwe bagireeta. How do you define someone who falls in love easily with anybody? Yaba takimanyi mpaka nga ali ku depression stage. Ate nga doctor alina kyomugamba nti sooka ombuli ku bulamu bwo. Tewaayi pasizza abakyala 16 nina abaana
Dr. namugamba naye waliwo ekintu ekitategerekeka kitegeeza nti as humans we are given that emotional psychology of okulaba ekintu ekikigaana si buli kyolaba nti olina kitwala waliwo ebintu olina okugamba nti sijja kitwala n'ogamba I don't even want any attachment full stop nga kino kigandirawo we are given that chance so ono ye aba takiyina they are always anywhere bob love bagipickinga like anything they treat love like dresses go pick go they don't treat love as something which is sensitive it is nothing to them bwati waba yakula they easily marry they easily that's who they are tewali kiriawo kibamenya mutima n'omusanga ngalyawo anti kati nkugambye nti mu bulamu bwabwe nga buddako era abasinga babeera ku bitanda omusawo yaŋŋamba my doctor yaŋŋamba nti most of them at the end of life babeera nnyo ku bitanda nga n'ekimuluma bakinoonya mu bitibakiraba afuuka depressed olwa attachments enyingi zalina mu bulamu ono ogundi amanyi n'ondi amanyi abula omuntu weesiga amaliriza ali ku kitanda nga alwadde alwala birowoozo munda ne babeera ku bitanda balwala nnyo because of that emotional baggage when we talk about emotions tubagamba nti omuntu enneewulira y'omuntu esobola okulwaza omubiri gwonna emotionally gwoba tomanyi nti oli mulwadde okujja nga kigeze ku level esembayo weyawulira nga okooye nogamba bampa ekitanda mpumule nga dokita talaba kiwagagamba go for bed rest watuuka ku stage yaba akyasobola okuddamu okufindinga love love ebeweddeyo nagambye gye bamirundi egyo bano bona abaddako babiraba papas either jangu onkuume jangu nkuzaalemu jangu olabira abaana bange jangu mani tekibeeramu the other passionate aba yagivaamu dda long time ago tagibeeramu very difficult balidanga olowooza ani ogolowoozaku alogenda yagala alina hemophilia asobola kuba infact basobola kuba mulavu ayinza okuba n'abantu nga bataano bonna nga bagala kyekimu ku mulundi gwe gumu mu ssaawa ze zimu nga it is about who bulungi nnyo ayinza aliwo yaliwo gwajja mu maaso ge baba bulwadde bwa kika kya waggulu naye lwano mu africa tetubudefininga abazungu babumanyi bulungi nnyo tikati omulwadde because love is meant for be one person at a particular time oyo n'omuta n'okwata omulala tosobola kubanga 1 2 3 4 5 so kati bano bahaja balina abasajja abakazi balina hemophilia toteeka nagambye tobimbuuza gwe banyamumanya abaganda bagamba abakazi bali bameka omusajja abasa abakazi basa waliwo mukuuma simanyi waliwo ani kabejja simanyi kati goyina kumanya wogwa nani ani gwe bagala ne muwomya kati gogamba kati either nzize kukolera bannange balala babagale you have to follow where it is unfair world kabite kati oba oli azeka kabite so it is a very wabawo use tetulina byogera wano kiri against the society norms abantu baleke banyumire bannaabwe wanaazi kubanga azuku hemophilia mu Luganda noza kwe kusajjalata yes bantu basatu batano mbagala kyekimu it is impossible so obadde businga kuluma abasajja n'abakyala babeeramu n'abakyala kwa abakyala where it gets hard is that tulina time limit for all our actions tosobola kiwangaaza kusooka myaka 4 bw'otugira myaka 4 ng'okooye wasalawo dda kati bwe kirina duration naye ku bo tekirina continuinga because remember women are many and the men are few so nature eba favoringiraawo kati gwalina okukitegeera nti buno bulwadde bwendimu if I'm not really getting someone or two and I'm over 7 people there's a problem. So waliwo kye tuyinza okukola to keep this love going neetava nnyo difference neba y'amaanyi nnyo from the new love nene ya maturity the passionate love nene ya maturity kyetukola wano ku MwasuzeMutya it is to tell our viewers that the excitement will end oli ne waba ava mu honeymoon kimubeere wano ku mutwe nti this won't be forever time egenda tuukanga ebintu bikyuse naye okukyuka if the light gets off in the house don't change the home get a new bulb but don't change so nekino relationship tuyina zikolako abantu bakyuka mangu olw'ensonga nti star passionate love evaawo kiri kibowadde omwe ekya companionship kiyingirawo bwe bakoma naddayo buto buli every after 3 years we change partners olw'ensonga nti eno companionship teyina kali ka dopamine tekasanyusa kati dopamine olina okunoonya engeri gy'omunoonyaamu mu ngeri endala
maybe entertainment, maybe you find a way. Through your friends. Yeah. Watch movies, have a friend. You keep yourself busy. Keep yourself busy. Ebirowoozo byatakuteekako ebingi. Oleke gamba nti yankubiranga emirundi esatu sebo takyankubira. Luli yakera ngamba good morning honey. Olidde ki? Esimu tekyakuba. Hey baby. Kati angambako you're beautiful. You're beautiful. Mugambo balimba. Ate nga tolina ky'okyuse. Si bwe kiri. Companionship love yetaga management. A stable relationship, there is a writer who said every 7 and 10 years, by the way, in everything, marriage, business, anything, career, there is a change that comes naturally. Tosuwasigalanga bwali. Niweba business ngemaze emyaka 7 ku 10, either genda kulaba shadow oba light. It can never be. So tukiteekana wano mu mutwe nti buli vision wemala emyaka 10 kyusa dayo checking eba yavadda ku mulamu egwagitandika, which means even when you are in a relationship after 10 years waba wechi wakyuse, if you don't look for that thing it can affect chicho wazimba mu beginning nekigwerawo ddala. Kati nemulaba eno empya yadde abantu bagiyingira oli naawasa munne nga ba social media nejula ebifaananyi oli nawulyanga kyekyo kyenyinyini naga yono nekigwawo bwekimala okugwawo noga ha yanimba iya abantu nga balimba abati yakulimba. The truth is dopamine aweddeko, oxytocin aweddeko, twetaaga companionship. Kiki kye mukoze ababiri ekiyinza obba kuma mwenna bwe kiba tekiriiwo, it is very hard to build that relationship further. If you have nothing with me in common to build together, I don't need you, you don't need me, we end. So ebipapya abaana naga kanfuna olubuto mukulu. Wakini ofuna abaana n'omwongera omulala. That's why abakyala bedda bafumbanga nnyo bamama baffe. Alina abaana 10 na bameka oddukolago. Oweduka kubona bukugoberera dali ennaku zino tudduka naye wano bubiri kamu gaya avaamu bulungi agayi kamu bubiri bosi bwana ati butini bwangu bwakufuna somewhere else. But if someone has like 13 those are many children. It is a very big attachment. So that's why boba abeerangayo for long. Naye fano 2 ogamba kati no 2 I can begin life again. 1 easily. How many children do you have? 1. That one I can even take. But taking someone with 13, 12, 8 children, those are many. So attachment says zezukumira abantu awamu, not dopamine and oxytocin na mwagala balimba. Chibako time duration. Asta chibwako bwekiti. What have you done together that has kept you together? Kiki kye mukoze awamu ekigenda bakumira mwenna. Bwe kiba tekiriiwo ndi waddemba kola ki? Okutandika okuto. Mulimu things like jukira always within those 6 months twate tunakufamirigano. Naye bwoba mugasemu ebintu kizibu nnyo obulamu bw'omuntu asitamumala okubeerako mwenna mu friendship musharinga n'emboozi zitandika okuba nga zikwatagana. Ate jukira Mariam watusomesa tubeere careful okugatta ebintu n'abantu be tutali married with. Okukivaamu okukikutula bwoti n'ogamba nti vuddemu it is difficult. Ate kati otugamba tufuba okulaba tuteekawo something. Bw'oba omuntu omulabye nga ye mutuufu oli waddembe okuteekawo attachment naye olaba nga tonnaba kumwetegereza mugatta ebintu oba owaayo investment y'obulamu bwo mu kintu ekitali kituufu. So before you invest yourself in something, first is it the truth? You take your time, patience. Olwawo nze ndwawo okutrusting ekintu taking a time naye olunaku lwembasazeewo mbasazeewo because I test ndwawo. You don't just enter fully, whether it is a friendship, whether it is even if it's employing somebody, you don't just bring somebody and then no matter what values or it is a step by step up to when you trust. What are their intentions? Will they change or not? Up to when they are deeper into it. Okay. So ataka kuba aliwo ebintu ebifuga byetulina okwegendereza. Watch out, look out for more new love. All right. Byetugenda okukwatako nga tukomyewo tobaawo. All right, thank you. Thank you so much for keeping it here. Mariam Nagujja, we're talking about new love. Twagala tutunuulire biki bye tuba twetegereza ennyo mu love eno. Ereme tukosa nnyo nga that excitement eweddewo. So, 1. Okay, I don't know about other people, but with my experience and my knowledge, nakyogerako nadda wano.
okay, it's not an easy si habit nyangu ya kuzimba naye omuntu singa ayiga ekyama kino asosolvinga ebintu bingi nnyo mu bulamu. Nina omwami omukwano yadda nyumiza n'agamba nagenda nengula emmotoka empya Benz nengenda mu kuziika ewaffe abantu ne batabuka ne bamutabukira mwene emiti okitegeera azibakozinga commotion kati era ngamba mpulira nkooye ne muka do you know what there's something I've learned with our country here. I don't know about other countries. When you have something very good, hide it. You will survive. Tebajja nakulaba. Then you enjoy it when they're not even seeing. The point is enjoying. You don't need to show anyone. Waliwo ekintu kati ng'emmotoka anti yagambye namugamba nti nawe wali okiraba yandifunyeyo endala nagamba nno kyali kya speed ne mugamba when you're going to such a place where people are in kaseera kabi n'enjala egudde oli wakulaba bw'ati agamba tweragirako tagenda kukiraba nga achievement ye nti yabadde akolerera emmotoka eno ebbanga ddene tebabitegeera ebyo byonna so don't even waste your time. So kitegeeza nti omuwandiisi atugamba mu kiva okumala obudde ng'olwana entalo n'abantu leka balabe ekintu nga baagala okiraba gwa mazima gwagamanyi ati naye kyeyava yagenda ne benzi ye anti kati ekyo kyakozinga because yali amanyi gy'alaga ne mugamba you would have even gotten a very small car gwolwedde okimanyi ky'olina do you need to show them? No, but it has caused you war for over 4 years because of one mistake. It's not a good trade-off. So tuddayo mu love because abantu baba bakayingira mu love empya jukira love ye point bwe mujyalinze then n'ogithrowing out there buli muntu n'omulaga it is the same ngono omwami agenze mu kyalo mu bantu abatalina mmere n'abalagi bw'oba okikola ku lulwo tokimanyi nakimanya yes you don't even know it but now the evil eyes that's why social media now is very dangerous. People start wishing you even don't know it then it can cause strain on your new love omuli nti oyina okulwana nnyo kimaintaining ekyo kyewatulaga which is difficult because ojja nakujjukira tojja kuba kaseera ntugamba kyekiddako tubuulire they can put you on pressure and then you get drained with it which means when things change when the passionate love has disappeared and it will after some years not beyond 3 companionship neyingirawo oyinza okutayagala kugenda bipostinga and then the pressure is on. Tell us what next. Tell us. So most of the time social media in our age has been mishandled when it comes to relationships. Nti abantu bagenda ne bagwa mu bino ebya love empya tannaba nakwetegereza muntu kumala myaka ng'akipostinze. You don't know what that person is going to become. You don't know whether they're going to change tomorrow. It is not yet trust built. And then we start asking what next. We have to watch. So excitement if somebody learns to how to kill excitement noyiga mu mutima gwo okutta kinene controlling nogamba nti I can be in something and it is good but I don't show it off. At the end of the day I know who I am. Do I need to excite anybody? Abakimanyi beba batono bewetaaga. You don't need to show because it will put pressure on you. Was so many. No, I learned the hard way. That's when I stopped. Because it is nature's law. Everybody is jealous. Everyone is. It is nature's law. It is natural. Controlling. Psychological stopping. It is natural for anyone to be envious. Natural. It brings that thing. So if we are all looking for love, ate gwe wakagifuna ate ogitukubye naffe tugamba it will end in tears tetulinda basaba ne basaba it will end tulinda. So it puts pressure on you. Why don't you enjoy without showing? So I tell this friend of mine now, when you see yourself having problems, there's something you need to control. I've learned to hide. So those who want to know will know, but don't expose it. They'll kill it quickly because it is nature's law. Buli omu alina omwoyo mubi. Not the rich, not the poor, everyone. Abamu just ate nga bali busy. Don't come out. Omuntu ali busy talina budde kukiwa attention. Because I'm too busy to think about your achievements. But if I'm not busy, I will think through. Noga
as if ekyange yakiyina olaba. So relationships empya zireeta okukyamukirira nti otandika okuyita abantu bonna n'ogamba mujje mulabe y'ono wange jangu omulabeko omulabye then it brings envy, then social media, then and they kill it easily. Nakibagamba luli most of the time people should fall in love with new love, but try as much as possible not to cause commotion. Abantu baffe tubalire mu nkukutu. Why? Wekyandibadde. Because happiness is that which you don't show. As tolaba nti essanyu lulina n'otandika oditeeka bwoti ku mwanja abantu nkugambye ne koolagayo akatono bakatta. That is how, not even sijja gamba na mu nsi yaffe because abaakiwandiika baali bazungu. Eyakimpandiika n'ekisoma yali muzungu, which means ne mu nsi zaabwe bakikola. Which means you have to envelope everything which is important. Let the world see something else, you know what is going on. But don't show them because they will kill it. It is natural. So omukwano omupya bwewabutira. So bali mbadde ngamba ffe ababiri well bayinza okubayo ne banyiiga ne bakyogerera ebibi naye nga ffe ababiri eno. There is what they call collective. There is what they call collective consciousness. Collective consciousness kitegeeza nti abantu omutwalo gumu bwe beegatta ku kintu kimu ne bakyogerako nnyo kiguka ne bw'oba ggwe oli mutuufu. Ne bw'eba gavumenti. Ne bw'osaba otya nga ggwe oli mutuufu. As long as there are many people giving one word, amaanyi ago ge bateeka ku kintu. That is what they call collective consciousness. Nti bafumiitiriza ekintu kimu ku muntu omu. Amaanyi ge bakozesa gabamanyi. Bakikuba eno neeno. Ate nga naawe wennyini kigaana. So everybody who is married or everybody who has been married baali babaagala. That is the truth. But the collective consciousness asteyitirira wali wakugambidde hide asteyitirira obungi, they can destroy it. It doesn't matter whether they are wrong or not. It is the nature's law. Nti bwe banaateeka amaanyi amangi ng'abantu bangi ku kintu kimu, it will manifest. So that's where we hide. They don't see you. So collective consciousness tebeerawo. Tebagenda kwegatta bangi kubanga tekirabise. But if it is many, they can cause. And that's why it is always, when our president was telling people, nti tomalaga posting on social media, they take you. That law, act of computers maya misuse. Because you're causing death which is not act. So and so is dead, not posting. Then, sorry, rest in peace. It is created. And that's why after that, abantu benyini bafa. Genyinyi go bakaddeko rest in peace. Ngabadde mulamu. Era aba yalina okufa. It's collective. Ffe tukirabanga collective consciousness nti bakufumiitirizaako abantu bangi ku kigambo kyekimu. Ne bwe kibanga kye kiseera kya Katonda kyali ategese. Bakiteeka ku ggwe yakitandika. So kiri better omuntu aleme kuteeka ku consciousness eyo. Abantu abangi okwogera ekigambo kyekimu. It is bad. Very bad. Okay, nsimbi. Mwabagifuula. Abantu mu nsi tuli babi. Nti bo tebakimanyi oli akikola kitegedde nti it will end in tears. It will end in tears. It will end in tears. Those words, if they become many, that consciousness can cause it to take place. Okay. Okay. What else? Chitino watching out for. Number 2. Nga mumaze okugoba okukyamukirira mu new love. Nga okitegedde nti egenda kuggwako ebbanga lyayo essaawa yonna. Ng'ogenda kuyingira mu companionship love. Olina okuteekawo emitendera gwe ng'omuntu ne munno oyo gwe wakafuna okuba nti mwekiipinga nga mulina endagaano. Okay, how can I say it? Ekintu ekigenda obatwala ku ddala eriddako. Don't build a relationship where there is no shared commitments. Yadde temunnaba signinga love eri eya marriage. Wano nga muli mu kufumba kintu mu ababiri. Mulina okuba nga mulina ebibagatta deeper. Nti omuntu ne waba avudde bweru nga mupya asanga rock. Oyo waba avudde bweru tamala gayingira. It's difficult. Agamba ngene wamenya tewaliwo. Nga ne bwamenya agenda kumenyekeramu. So if you're a new person nga muli mu new love, make sure nga mukyali mukyamukira kwa dopamine. Muzimba ekintu ekyo. That's where if you're really sure that this is the person I've chosen, if I'm sure that this is the one, ntandika okukola ebintu ebigenda okutukumanga togenda kuvaawo nti ne wenba nyombye naawe nina okubuuza kino kiriwa ne tuddamu. So mulimu things like you get married nemwetayingira. Yes, marriage is also important, but mostly okuzimba vision, plan kitegeeza nti omuntu olina omubuuza obadde olagawa ku lugendo lwo nti ndi mpulaninga bwe nti tukole bwe tuti tu kyova abana abantu bagamba tu
tobeera n'obuyingiramu as a newcomer because kino kiba ky'abantu babiri kati gwe owokusatu wojja oba ogenda kyusa vision yakyo. When people have shared commitments where they are doing something together as team, kiba kuuma longer even when the dopamine is long gone. Nga hormone tezikyaliwo. Omuntu aswagamba tukolere wamu tuli ffenna naye nga kiri kyaggwawo dda oba oli agenda n'adeetinga nono ne bamudeetinga niwe wabawo ekibagase ekiri deepa wekiba tekiriiwo. It is easy for us to fall break away. Okay. Means kugira things like, okay, yes, tugambye business, shared vision, mwana, shared friends, shared relatives, shared space, you know, as in muge cohabiting. Need a shared space yengamba nti mulina okubanga abantu bemulimu bakwataganye nammwe tubamanyi nti ogundi ono wabeera wano nali gundi ali wali ono ali wali noli. It is open now. Mwaba abatono si social media is not friends. Those are just onlookers. The people who will know you, those people are the ones to be near both of you. Ndikakati if anything ogenda ogambako gundi no nagambako gundi kati oli afuna waswalira naga kanti sigalemu. Okay. Oba kisigaddemu ng'akyagala oba takyagala yamanyi kekikulu mwakiri. At the end of the day is when you go to life, yes, love is so good. Tugenda mu Valentine abantu beyagala nnyo buli omu ayagala munne naye ekidefininga love mu long term oba mu buwangazi bwa mwembi tekiba kyakukyamuukirira kino kyokka. Kiba kitegeeza you look back n'ogamba wow, this relationship was worth it. Ng'emyaka gikoze ki gitambudde. We love people, the longer they stay with us the more we understand that they are valuable. The more they stay, you understand them than this short while. In a short while, you form, you know, you storm that process. But then finally omuntu magamba ono omuntu mutegedde. Kinyuma nnyo omuntu gw'okolaga naye omutegedde like this. You trust them. N'ogamba ono mumanyi tajja kikola. Tajja kusobola kola kino. They know. Than the newcomer yalimu ogw'okuyiga. Olaba alimu okumutegeera, alimu biki. So that is where it gets beautiful. Okay. Waliwo ekirala? Ebirala bajja bisanga ku conversion. Okay. Sijja bamalirayo. Tulina n'okulaba how we can survive mweno stage ya maturity. Yes, maturity ayine mukyogerako webeeze n'ogamba munnange amazima gali nti mpulira tokyankubiranga bwe nali onkubira naye nagamba amazima gali nti bambi nafuuka bize naye Tuli wali okola amazima gali nti nedda okikolayo naye simanyi. There is a way it changes. It comes and it disappears. Kati omuntu ogamba kakati amazima gali nti ndi bize naye ndi naawe olina omujjukiza. Otherwise someone can think wabivaamu and they begin multiple relationships endala. Ngabwe ngeri njawe bwagituma maturity stage. Naawe olina okuba mature mu bwongo nova mu byekyana ekito. Kati abaana abato bwe batandika abato ne bakiddamu process yemu. Process yemu buli gwogenda osanga ogenda mukuwa. It is the same process. Buli gwosanga ogenda same process. Enjawulo okutegeera nti kati nzikiriza time etuuse nja twala flows zo nja mutegeera ebimu nja kukkiriza sijja bisobola ebirala nja bijjamu naye ng'omutegedde nti oyo mumanyi mukambwe naye ali bw'ati muntu mulamu atuukiriza naye ali bw'ati. You learn them, but every time you begin new people you're starting a new development stage of learning that person and it will never end. So meaning you will never find a particular relationship yogamba nti yeno. That's how life is. Very tricky. Wow, so mweyo muyinza okutambulira mu paka bukadde magezi ge galina okukola. Era magezi nabugumiikiriza by the way because like I said every 10 years things change. Buli myaka 10 omukwano business byonna bulamu bukyuka. Kitegeeza nti buli myaka 10 obufumbo bukyuka, buli myaka 10 obufumbo every after 10 years baba will change. It gets even worse. No, it can even, of 10 can be good, 10 can be bad. 10 can be good, 10 it cannot. That's why there is a shadow and there is sun. Oyinza osanga ekisikirize n'ogamba emyaka 10 ezo gyamenye ate wali esanyu nerijja. Yes, esanyu lijja. So okubeera mu kintu kino n'ogumiikiriza bannange obugumiikiriza Katonda wabukuwa omaze. It is the most difficult okubeera mu kino ogamba kati kankigumiikirize kigweko. Most of us cannot even wait. Abatandika kipya any sight of boredom ngagamba nkivuddemu agenda mu kipya ngadde process yemu. So
this thing which where someone say tugenda kupera fene banga deni kyetaaga obugumisa bw'amaanyi in that kitegeeza olina n'okutta obwongo ku bintu ebimu noga kambere ku kino bwe tuddayo kweri passionate stage waliwo omuntu agiyingiramu nga akuze katugeze omwami nga akuze mu myaka he's had his achievements naye nga either partner we oli munne yamugendako oba nga nothing is going he's just decided now I'm taking on somebody else naye nga gwafuna ye akyali mutototo alina too much excitement, they're not exposed, maturity ntono kati ye nga okyamuka nnyo wali in the ideal situation you're both excited. I know. naye ono nga ye yakuguka ngaakulaba ng'okyamuka nga ye yayinirayo ddala stage yali mundala naawe oli munda. That's the beauty of life. The beauty of life is buli omu kyalimu kyonna mutuufu olaba buli omu mutuufu mu ngeri olw'ensonga nti ono omuntu ayingidde passionate love nga stage ye endala ya excitement n'oligoba kiyingiza ng'ali mu season ya relaxation oli kyalaba kiba kirala n'ono akiyingidde abalaba kirala. The pace or the frequency mwembi gye muliko it depends on ani anawulira nti akooye as in ono omugamba nga tonkubira n'agamba I've been busy. Haven't you met, by the way, every time someone clocks 50 in age 50 nze sinnatuukayo naye mbisomyeko mbimanyi nti because experience aba yagiyitamu dda tebaba pakusa tapakuka baba wewe nange ntandise okoowa nti osobola okuba essimu nenjaba nenkuddamu nenjagala because I've done it for a long time. So ne bano aba yakoowa kati gojja ne lava eyaka nga buli kimu yakiyitaayitamu dda oleeta passionate love ye ali ku I just need a companion. Twogeremu wano katono. No problem. Oli alina kusoma mawulire nga alina mawulire gw'ati alina okumanya buli kigenda mu maaso mugwana abikula olupapula olulala gw'osobola ogasoma mawulire laga alima kusoma mawulire nze njaga twogeremu nemuga naye oli ali kusoma mawulire mulindaga time gyalimu yeolinagamaiza ajja kubakwata motoka yage n'abira mu mawulire bw'ati bwama n'anywa ku caayi obulamu bukyuse bannange seasons nebo otuuse mu stage lwaki obutawanya abaana banno babayita babayita abantu bonna batuuse emyaka egyo bana abantu abagenda ku muntu oyo gwabayereese I doubt ani asinga abasajja abo abakulu okwana abasajja abo abakulu nze mbawolereza ebbanga lyababadde mu kintu ekyo ye abeera ku exposure bw'ati kati ono omuwala wabajja abalowooza ngenda funa omwami amaze emirimu egisinga mu bulamu ebisinga yatiikinga just tugenda kuwumula ate noono yajja ng'agamba ngenda mukola byonna bye batamukola mubiite munaaze mukola kankubuulire when it comes musajja nga ali elderly abakyala bampuliriza abawala bato omuntu ng'alina oluvi mutwe omugendaga kitono abaganda bagamba takubulya kyamukaddi obukadde magezi omuntu yetadda mu stage zonna mbogenda mukulu ogenda kukula ki bamukula mu 34 years ne bamukula mu 40s kati mbugojje ebisigaddewo alina n'embi ku mutwe zitandise amagezi gali waggulu kutunulya buli step gyotwala bagimanyi buli kyokola only that for them they have the patience to look at that bullshit nagamba kati kagenda kunimba hello so I was just telling you I need this nagamba nakaweereza. That's why mu office yange abawala bonna abatumedde ekintu ekyo bamanya tebafunyeemu kale yamanyira yate talina kisina kyemufunyeemu aba kusinga amagezi aba yakulabiddewo dda kano yakulabye dda ate akikugjamu lwaki patience abeera na patient bwati nasesa nosesa infact balina exciting omuntu alina patience asesa n'okusesa asesa n'omuvuma naseka really olikana kato tebanyiiga ensi eba yamulegalega dda tebakyalina busungu they have seen it all kati gogenda kujja n'ogamba kati ono ngenda baako kyemujjamu agenda kujjamu abaana freely nothing paid because experience gyalina nnene nnyo ku yiyo already ali kiringanzi bannange ndi psychologist kati oli wajja nanimba nkutulira bwenti nasomesebwa soma ndowoozayo kati ojja okunfuulinga oli mu mulimu gwange gw'ozanyiramu you get shocked. So even them, if somebody is elder than you nga emyaka gye gitambuddeko alina investments z'akoze n'omwoyo gwe ensi
ebbanga lyamaze ku nsi omwoyo mukulu ne Katonda agulinze gojjoloze nti ogenda mulimba mulaavu bannange baweerimba era asiriwolamu wano ka dopamine ako ka dopamine baba bakyakayinamu kamujjira nga yakakulaba bwe kaggwawo bwe kati nadda engulu obadde ogamba ki obadde ogamba ki buli kimu akimanyi already there is no innocence I'm sorry to say so kitegeeza nti gwe oba weereese that's why mbawolereza abawala be beereeta ye waba abeera nga ali ku marketing gwe wojja bw'ogenda that's why they don't follow up they rarely call those people don't call tebakula kuba masimu nti halo oli wamu aba yakoowa abawala bebakuba hello where are you can I see you babeera balina bye banoonya aba yaddi marketing adde obulamu bwe omulaika tosanga ngayo kadde liina lyavo I'm the ladies guide kankujukiza nnyabo nze mulungamya waba ladies kitegeeza nabiraba nenkoowa kakati okakkanya omuntu wogamba omuyitanga mukadde naye amazima gali nti oluusi abeera bamunyizizza eri ng'anoonya mukyamulakyamula mwanyiiza oli naye amulumye naye aba reboundinga naye baba bali organized demarketed tebaba musiru ebbanga lyamaze ku nsi ebyo aba yabirabadda kati gwova eri omugambe nti omugyeko ebintu ebyakoze infact alinamu biconsolidating agamba kati ono agenda twala bintu byange nga baba bakola ekiramu kitobaamu takuteeka bwaga baba bagezi kana akayaye kadde ebyakonja ddika wana era nze wendaba omuntu nga ayina ayogera ku laavu ngamba oyo mwogere ku birala baba so aba emyaka agimazemu experience eyo bamukola tolina kyosoba mulaga abibaddemu ebbanga gaye abakazi bayomba nnyo abimanyi mwogera nnyo akimanyi buli kimu aba akimanyi balina olugambo byonna abimanyi kati gugamba I've come to follow you they can't so bebakamu katono bweti nazuukuka so nga ate ono akyali omuntu tebabimanyi ateekamu biki tamanyi they're still virgin in love so buli omu yesibe nnyo ku emyaka gi buli omu kwegamba gwe gyekikutwalya nze nkuwadde my judgment that's my judgment over somebody who is elder than you that when it comes to love they don't treat you love the way you see it yaba yalaba dda bw'omuteeka mu love nolowooza nti ogenda mutwala mu tigeology mutijje eyo si yedevo gyalimu ebirowoozo biba byagenda dda kati tosobola mugamba mbu abeerenga omuvubuka buya nga yamisinga stage amanyi abasajja bakulu kati bali bagamba Mariam tamanyi byayogerako eyo judgment yange munange anyway ayinza okwagala that moment to feel young to feel excited eyo ebeerawo naye nga abeera ataddemu wali obwonga ataddewo akasengejja that's why kyetwogera ku kikimu love bagiina naye okumuggyako ebintu kyengeza kugamba nti abawala bagenda with that nange mba sikimya ebintu bye abawala bikimya abawala kati ekyekibakuteeka ku muntu wataliwa what is that oba nonya yakoowa ono tagenda kunsumba tagenda kunsuula tagenda at the end of the day ayagala muntu amaze obulamu bwe nga talina byetaaga alina byakozeeko amwe free ride that's what everyone is looking for so what else why would I go for that because I want that automatically tujjayo ku MwasuzeMutya tuyina okusoma love health and money this valentine ngenda gabayo tickets kubalabi bafaamu olwaleero tickets bannaye mujja oba banagaba namba yange oba banazija ku Farida tugenda gabira abantu abagenda okujja musome mulimu okulya mulimu okuyiga mujje musome ku ssente n'omukwano bino mbawadde tip batugambye ssente mateeka mu mukwano bwe zitabaamu mwawukana bwe zijja ennyingi sobola okuyuza ennyumba bulungi nnyo you bring money you destroy a home you bring money you bring a lot of money in a poor home where there was love it can go down within a minute yet we need money yes so the balance baba kyamuse nabo anti kakati ssente bweziti nagamba othosting ne buteera bawano buteera batuule wali ayogere ku ssente ntuule wano njogere ku mukwano tuzigatte wamu where money and love is omuntu wafuna ssente nnyingi ennyo ne ziyitirira ku threshold kyebandigambye nti ze weetaaga ne ziyita ku bwetaavu bwo zisobola okufuula ekintu ekirala n'ogwamu laavu noga buli lweggo nja kuba na mukazi mulala bwe naagenda mu ggwanga nsobola okutanga omukazi nsobola okuba esimu bamundeetera wano seetagana kuwasa kubanga n'okuwasa nsobola okugula ebyuma ebikola emirimu egyo nsobola it kills the whole experience of love that is money somebody cannot have money n'abeera mwavu nnyo 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 ane neeyitamu love either way
You can find a home where there is no money totally nga bali ku daily meal nezijja ne bawukana ng'ate mwali mumanyi zigenda bataasa. So the element of money oba omukozi wa ssente yaziteekamu ekintu ekyo ki spirit. That's where I look at people saying, I wish I have a lot. You don't know what is there. Omusawo wange Dr. Amande ayina ekintu kye yansomesa. Bane Dr. Mande bagumali travelinga nnyo yangamba America yali Sweden yali biki, he really travels a lot. There's something he told me. Waliwo level gye natuukako nga nkooye. Okoye kiravu. Uliriza. Ffe abasomi ba laavu obanga asoma ssente at the same time omalayo. Nentuuka ekiseera nga mpulira life lost meaning. Life for losing a meaning, kyentegeeza meaning kitegeeza tekyali kinkubaganya nakoowa. Okooyera ddala nga n'okoowa nga yalina kigambo eki because omazeeyo. Nengamba mbadde ki? What is wrong with me? I've lost interest in everything. Nothing makes sense. So I went to doctor. Musajja mugezi nnyo. Nemugamba doctor nguli amazima. Yankebera nga tumanyi ndi mulwadde. Buli kimu natukakebera HIV. Nagamba Mariam, let me even check HIV. Esigo yandisokedde. Twende tuchoke nako. Nakikebera nga simugambi. Nagamba even I've checked you because this is getting too much. Nangamba the truth is omazeeyo. Mariam bali bakukyaye tewategeera butegeera. Sikukyawa nawe gambe nzinze asomesa laavu. Laavu nze Mariam. Anti ogenda kuyiga laavu nga bali bakukyayeeko nekikupushinga. Ebyokukyawa tebankyawa nze ya dumping and long time ago. I dumped long time ago. Yemanyi. Kaakati. Mari katuumulemu. Point yange eri wano. Katuumulemu. Tukomawo abaagala okubaako kye mutugamba ku laavu yammwe empya and how you try to control the excitement. The number is 700 65 65 00. Tukomawo. Tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo ayina ekirowoozo ky'oyagala otuwa olwaleero nga tonnabakiweereza please to because in a few minutes like 20 of them tujja kuba tusiimula. Mariam obadde olina ky'otugamba? Yeah, so okay, Dr. Amanda abadde amanyi for a long time. Amanyi nsoma nnyo because he came to my office n'atunda library bw'ati. Nembuuza all these books you've read, nemuga all of them unfinished. Nangamba ng'amaaso go galaba, nemugamba galaba bulungi nnyo. And I remember everything what is inside that book. So Dr. Yangamba, ngantuuse ku party nangamba, do you know what? I've had clients who are high achievers. Abalina buli kimu ninga bali ku stage. Yeah, bakita pre-depressive stage. Where you have done it all and you feel you don't have any need to continue. Nangamba kati agatabago ge wasoma aganji obwongo bumalayo. Wamanya ebintu bingi nnyo life no confusing obo. No, not confusing omalayo life, which means tolina kyosooka kungamba kyesitamanyi we kiri. You easily your intuition. So brain wogimalayo like any computer itokesa ne shutting it down nekowa nga either ina genda ku rest for a long time ode obutoso kulia kyangamba nanga kati Mariam ngenda kusaba ogendekeyo nga mu kyalo nemugamba olime obereko mu oba mu nsiko nemugamba what are you talking about nangamba it is going to bring you life of oxygen ali fresh, not oxygen but yagamba you will now come back nagamba tambuza ebigere otambule long distance lekera kubeera nga otambula moto katandika okutambuza ebigere nemugamba is it come to that level nangamba yes buli ajja nga ali mu stage eyo mugamba ekintu ekimu and that's where teridagaliza kuwonya nagamba gendako mu katanga genda mu kikoni genda ku bantu abali ku abject poverty nga n'ennusu 1,000 alaba nga lungi so genda oyogere ku nabubodi nemugamba tyagenda kungamba kyoyo nangamba ogenda kulaba nti life yo neyiye where you are and where they are ye agenda kuzaayo you must restart kyantwalira ebbanga ddene nengamba okay let me try. I started nentandika okubanga olina okugenda mu bulamu obuli nnomo obw'abantu ababulijjo noma noddayo ku mountain and that's when I found healing nengamba oh my God, which means many people abali ku pre-depressive stage by the way tebakimanyi omwami yeraba bulabi nga ina thoughts zitategerekeka you can even become suicidal
nogamba what is life for buli kimu kimazeeyo you eat fine meals mabegakawo nagambako omuntu naye omanyi nti Katonda nantwala kati I don't care pre-depressive stage eyo omazeeyo omwami yaŋŋamba addayo wansi era bwe nakikola ne ŋŋamba naŋŋamba tandika okutambuza ebigere tandika okubeera nga abantu aba bulijjo naye ng'oli ku top at the same time then the book which is called Peaks and Valley n'agamba omuntu yenna abeera ku top olina okuddayo mu valley genda ku top genda ku valley that in between is where life is when you stay on the peak longer you can die because tomanyi nekiri wansi eno it brings that depression you become ungrateful olyanga tebuli kintu kirina makulu mpaka ngozeeyo ku muntu alina abject poverty. That's why abazungu bakola foundations ez'okuyamba Africa ne bagamba Bill Gates yakoze foundation batuka ku stage bw'atakikola they can easily die of depression. So high achievers buli muntu ng'ali ku peak n'obufumbo abantu babutuukamu oli n'abeera ku peak essanyu alina abaana abazadde buli kimu kiri tik n'agamba nze essanyu limbuze antamye naye ng'ate abantu bakinoonya ky'olina. I've met such clients ng'atuuse ku pre-depressive stage ng'alina kuddayo wansi abeeko kyakola abeere human being. So guy yangamba that will bring you humanity. I wasn't a human anymore ng'oli mu nsi yondala kati wano imbalance eno nga you're living with both lives it helps you to balance self mentally noona. Wayimiriza mu kusoma or you went ahead with your books? Nangamba okusoma soko kuyimirize soko obeere human being nga nvudde mu humanity tokyali human ovudde ku muntu owa bulijjo mu ndowooza ogenze wala olinga ali ku mwezi which means time etuuka nga byonna tebikyalina makulu tekyalindaga kintu ekinkubaganya tewakyali interest efa everything the interest dies next nogamba so even relationship eziri omuntu nawe abira mu relationship n'afuna happiness eya too much it can even cause death because omazeeyo then what the same thing kizibu nnyo. Oxytocin must come to one end at some point. That's why two people who are deeply in love with each other at the same pace, same what can never exist next equals death. Relationship. One person must love another more. One is in love, another one wants it. One, it keeps on doing like this. They don't go a singer in chance a singer. It has to be like that. But nga tuli wamu wetu twenkanaka tekiriyo ekyo kiba death. Kyenkunyumire kiri ekyaba high achievers omuntu wa achieving a lot gwambagezo ina manyi nnyo you become not a human being anymore. Batandikawo n'entalo eziri unnecessary muno notandika ononyeyo akantu akabakyankalanya kaleete balance. Even conflict brings balance in a relationship. It is always healthy for a relationship to have arguments. Kiri better for a married person okubanga mukayana mukatono tebiriyo ebiri healthy tekiriyo. So mwami yangamba even when children who are born nga balina intelligence ey'amaanyi bafa mangu ensi tekikiriza. The balance is the in between. Mwina okuba in between toyina kuyitawo ku muntu wa bulijjo. So guy kyeyangamba nti asitoyitawo bwoti the nature eradicates you ekujjawo tekyagalirako ddala. Ono Dr. Mandi mukomyewo wano kumwatoka enengeri gye I even went deeper on research naye manyi nze nzekka ng'abazungu babyogerako dda. There is Miss America eyava waggulu neyekuba ku wansi n'afa. You remember that news? Omuwala eyava ku kalina waggulu n'agwa wansi. So now I understood ng'atuuse ku stage. But because she could not talk to anybody, diduse waggulu, nothing is left. You must come back down. So katukolera genda waggulu. Ate ne waggulu waliyo ebizibu byayo. There's nothing. Life is meaningless. Kitegeeza nti n'oweyambuka waggulu tekiriyo. N'ali wansi alowooza nti kiri waggulu tekiriyo. That's the mystery. I discovered it. Then I said, wow. And life began again. Then I started. Nga nina kubeera nga guy nangamba you have to be in a place which is like a village. Wagenda wa? That is my secret. Thank you. What is the That is my secret. Yes, because I was about. So what about Monotamoka, this new love that we were talking about? What about Tamoka? It is okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay because the stage has changed. Kasaba na daranga olaba nti afai. Stage ebekyuse. Nibo batanachuka nga tukyali mweno excitement. Because we are not supposed to all be at the same pace. Never. Techikola that's even going obeera insane. Kiringa omuntu okubeera ng'aseka olina kulamba bagamba oyo mulalu. You tend towards stupidity when you overlap. That mood change.
yet full of human beings. Nti olina okusanyuka enjala munyiga kyekifuula relationship going than that flat thing. It doesn't exist. Life is so interesting how God made it. Naye ng'okubizuula bizibu nagamba namala kubuuza musawo ne mugamba what is the problem? Nagamba bangi nnyo sigoweka. If people go n'oyitirira mu kintu bw'oti you can become n'ekyeba tekyakusobola. So ebizibu ebimu ebitutuuka. Ate nga abamu balina happy. You rather even be in between than too much. Abali wano in between be balina life than too much. There is nothing in too much. Because too much to maintain it, you must now go back to humanity. Kati olu president yali kuki? Sirika. Nebagamba nti nagenda mu nteezi akatebe n'atula ku kkubo bw'ati nakitegeera asita otula bw'oti. That is humanity. Nagenda ne mu nteezi n'ebiri. Oyagala nature, you have to come back down to feel human. Because high achievement terinayo kintu kiri awo. Kizibu okukitegeera naye akimanya, especially oba olina bingi. Era singa omuntu abeera wano ng'omanyi nti oli mugagga nnyo olina, that's why baprofessor bakwatana torch. Wabula ate bo baprofessor because abamazeeyo mind abagimazeeyo already. Bakwatana torch. Emisana so kukwata torch bw'ati baba zavaako. You can't define it, but they are not okay. So doctor yakinyonya n'ekitegeera ne ngamba awo nintegeera nangamba go back to humanity. Normal life. Be normal. I started and it worked for me. Kale singa wampako ne ku sente. Muwulira ogamba sente gwabe magezi. Amagezi galinga sente. Kubanga oba ogayina osobola ogatunda osobola bakakuguzaako. Sente magezi. Okay, tuddeyo ku MwasuzeMutya. Tuddeyo ku laavu yaffe empya. Laavu eno because ejja n'ebizibu byayo nayo tugyewale abamu, some of us who can't handle, because and you stay away and just enjoy those enjoying it. No, because like how you can't meet stages of life. Nti buli kintu kirina emitendera mu kiyita tosobola kuboka party eyo nti era nokulaba nina okubeera excited tugende ku companionship. We can't jump that. The awareness we are trying to cause right now nti bye muntu okutegeera nti weekiri kiriddako naye kintu kirina okubeerawo nina okukyamuka oba njagala basaagala because that is how nature is. I can't stop that. Then bwe tugenda ku ddaala eriddako kino kyaliyo tulikirinda oba kirijja. That's it. Okay. What we are trying to save now is abantu okutta enkolagana ezikyamula olw'okuba dopamine aweddewo. Kinali nsuubira kiwedde. That is part of the whole process. That is ng'okivaamu. Yes. Naye yakola love relationship nze njagala mmulabeko bannange. Love ng'etuwuuba. Oh, mama. Kirungi etuwuube. Anti tubeera mu balance. Tetwagala tutuuka erikuwe. Gyekoma. Okay, a guy of 33 and a girl of 20, can a relationship work out? A girl of 20 and a boy of 33. Togana Mariam musindika wa 50 wa 60 kati. Anti batugambanga omwana abeera myaka 3 mwami we ali mwaka 45 tobijjukira ebyo. Alina okusinga emyaka 10, alina okusinga emyaka 15. Because now you see in my book Emotional Happiness nagamba there are a lot of things that affect relationships, like the stage, I mean the timing. A guy in 30 somethings ebyetaago bye mu mukwano bya birala omuli aba a consolidating a wealth, agattagatta, kulaba mulimu kigo ngenda okutuulako, love n'agendayo katono. That's what you are full attention. Kitegeeza nti omuteeka mu relationship ya marriage nga tannatereeza ensonga ezikwatagana where will he work, it can affect his well-being. Naate oli ali mu 40 nga abadde stabilizing nze n'agamba kakati I've stabilized, asobola okubeera mu relationship n'agamba kati nzikiriza we wano. So it affects depending on somebody's level of life. Exactly. Because oli ayinza okubeera wa 30 ngeteeka ye yaliyo bayatandika mangu okweteeka he's ready. It's about them. Okay. It's individual, it's personal. It's personal. Oli ayinza kuba 33 naye nga alina maturity. Oyinza osanga alina 45 nga takyalina muto mu bwongo ne byakoze. It depends on the level of life yalimu eddakiika eyo for the decision. Okay. It is a great topic. Marriage needs maturity and at least having knowledge about the different aspects of it. Otherwise, you may fall out of it. Thank you, Lady Mariam. Yes. Obwongo bwo bukola nnyo. Kyova batugaba obufumbo magezi. Oli ne yeesiriwazanga mulowooza musiru naye nga ku magezi kwatidde era kwatambulira.
have relationships turned into business opportunities for ladies. What should we do as men? As yes, in the two things. Love is a business. Ekyo kyogerako kifarida. Wachingamo. Ono kyagamba nti abakyala batandise okuyingira mu kwagala abasajja ng'alina kyanoonyaayo. Era naawe ojje wange ng'olina kyonoonya. Ati ye kyanoonya si kya bizinesi, anoonya kiri kirala. Kati ono ye bamukimako bizinesi. Ojja kutwala ebyange ntwale ebibyo kati tuba tumaddirwe bewedde. Bannange bizibu. Watusomesa love is a business. It depends on which level. Kubanga mu business you're exchanging something. It's an exchange. So akujja n'engamba nti even if it is just emotions, we are exchanging. There's somebody taking something and someone getting. There's nothing like it is just there. Techiriyo. That's where the world is. In fact, from time immemorial, muwandiisi yagamba, even when mu biseera ng'abantu tewali ssente, era abayizi abaakomangawo n'ensolo be baaba n'abakyala abangi. Ng'agamba amaka agabirangamu emmere gegabiranga n'abakyala abangi. Ng'ogaana okuyiga nti olina na mmere, the females will not marry you. So it is in their genetics. Muri munda. Female eyagala survival. Bwetalaba survival tesobola kubeerawo. It's natural. Bannaye mukole ssente muwa abantu. Si ssente. N'obwongo. Ate ka tuli mu generation endala, information age. Omwami nga mugezi. Nga asoma ebitabo ng'alina by'amanyi. Asobola otuuza omukyala mu bufumbo without money. I'm telling you. Because information right now is like the trade. Twangirira mu information age. Tetukyali mu industry twavuddeyo. Mu bayizi mu bakya twavuddeyo. Right now if somebody invests in education nga musajja ng'alina information n'agamba Farida tuula kankubuulirire kola bwoti osobola bulungi nnyo peacefully. Ate ne bimuleetera ssente. Anti akucreatingira ssente ne growth. Kitegeeza nti aba afuuse advisor. Ffe ba advisor tuliira ku magezi. I don't need to sit in an office. It all goes back to the word money. Okay, then you pay. Either way. So as long as ye aba akuwadde amagezi ate nga akuzimbira obugagga asobola okukuumira mu kintu bulungi nnyo. So we cannot demarcate nti make money, give it to me. Someone may not give you money directly. Money comes in different forms. Yes. Ayinza n'okuba taziina kati naye nga bwemutunulira ne muwiza byayogera amagezi gayina gagenda kweta ssente maaso n'embeerawo ne twagala. Okay. Don't be a boring girlfriend. Omusajja mukube omulawo mu mutwe olutalo lutandike. Muyombe mukaawo. Mudde mukolaganye. Abantu batugambye omukwano okubeera flat. Gwetagamu okubanga you should say. Nemuganga ne muddamu. That is where balance is. Not like this. Flat. Mukuba omulawo omuntu ajja kukusabula onaamuwulira. Okay. Oh, okay. Omukwano, new love oba omukwano omupya mulungi, but all you need to know is you just need to pick one beautiful woman and make her your queen. It saves you money, time, drama and diseases. In addition, there is no medal to be won if you sleep with many. Around many people. You are just blocking your blessings and preparing your way to an early grave. And emotional confusion. Ono katsubi olina omukyala wo. People want to fall in new love, but they fear betrayal in love. To me, it's reality because the relationship between fish and water makes me believe that betrayal is real when I see water participating in cooking fish. So trust, patience and matters. All matters. Omwana ono ayika yasoma literature. That's poetry. Amazzi ge gafumba ekyennyanja ate mukituula. Omukwano ogwakatandika olina gukwata bulungi n'obwegendereza nnyo. It's just the same as dating from different nation. When kissing or dating a girl from another nationality, do it well because you're representing the whole country. I forgot the Ugandans Kenyans but even tribe. The Ugandans they tourism abana basisa wekigamba kirowoozezzaako atya ate oyo ardent viewer buli show abeerako. You're representing us as you're loving another nation bajja gamba bannayuganda kubanga bw'okikola obulungi omuntu oyo agenda gamba bannaabo mu nsi ye bakomewo waffe. Relationships created. We are in tourism. Okay, tugenda kumaliriza Mariam.
tugabayo tickets tewerabira abagenda okujja ku mukolo. Okay, tugenda bafuna tutya bakubese abasooka bannange bwe mbanga bawana ekintu nze ntunula ku ssaawa abanasooka ku WhatsApp ku ssaawa nga okyogedde bwoti situnula bana baddako kubanga oluusi twogera wano ne bajja after the show oli n'agamba you told us but the day has ended. So abagenda osooka ku WhatsApp betugenda okuwa tickets ezigenda okujjako eya WhatsApp ye MTN zombi ziri ku WhatsApp. Abasookako asta Farida asoma bwate numbers ebensooka okulaba be bagenda okukolako so si bagenda okujja after ejjamu oyo genda mukololi tugundamu tujja bagamba 772 83 10 57 0772 83 10 57. It's the same number ku 756 bagifunye 0772 83 10 57 ne Airtel ya 756. Mariam tufundikire nga tukoma keresa nga tufundikira mbakubiriza bannange tugenda mu Valentine tugenda mu lunaku lw'abagalana saagala mubuuse maaso saagala mugaite byakwatako mu fiizi z'abaana omukwano gwo gulina okubeerawo b'abaana mwabazaala oba temwabazaala oba musomesa oba temusomesa love should be celebrated. So tuyingira mu next week nga 14 that is will be a Tuesday fe 13 tubaleetedde omusomo ku Sheraton love health and money tugenda kubayigiriza omuntu yenna byalina okumanya mu love mu health ne money nti omuntu wabeera mu bulamu nga mulamu ng'ate alina okwagala ate nga ne ssente ali muzinoonya obulamu mwandi bukutte butya. So mbakubiriza okuba nti tusome tuyige enkeera tugende ku Valentine nga mugenda okwegabira ebimuli mugenda okwegabira ebirabo mugenda oku dinners ng'obwongo buteredde. So gamba ku patina muno mujje ku musomo tusome nze ngenda gaba tickets ndo zijja kubanga 2 zokka bengenda okugabira abagenda okujja ku musomo abana temukumene ku biseera sawa 11 tickets ziri mu Aristoc mweziri mitwalo 10 ya mitwalo 10 ticket essaawa zino ku mulyango tezibeewo ate tutera twaga tunda nnyo ku ticket ku mulyango olw'ensonga nti bireeta commotion. Aristoc all branches Kampala Road Garden City ne Acacia Mall bazina mugendeyo muzigule agula aliya the better kitegeeza tuba planningira abanajja late tebabira planned for tetwagala ojja ofika emmere ate otunyigire you were not planned for. Is it true that if you love someone set them free if they come back no one wanted them? Sitegedde ako kakanyonyere mu Luganda bwe tuba njagala munnange naye nga oba tuyinamu obutukyankalanya nenkuta ogende n'ogendeyo noonya n'omalayo genda okulaba ngazze kitegeeza they were meant for me. Yes, because one is okay, in fact tetukyogeddeko nkyerabidde nti omuntu waba falling back in love again n'agamba nkomyewo tudde mu buto. Personally I don't believe in looking back because of the training I went through. N'agamba nakula military intelligence. They don't allow us to forgive. Mariam, what happened to you? I did totally. Ati namala nnyo obudde mu kunoonya amagezi namala obudde ebiseera bingi. So bagamba never look back. Never look back means buli wadde emabega n'odda ennyuma n'odda mu buto kitegeeza ogenda sanga kasasiro y'omuyo owaluli ate ojja kwejjusa kubanga tekigenda kyuka. Olaba omuntu nga bwe abantu tebakyuka people don't change. People bawumulamu buwummuzi agenda eringa empisa z'embi ezaali zimulemesezza agenda kuddira nga mukodo tekigenda kyuka nga n'abeeri bagobye omukodo ne bw'anaayogera n'agamba nti bannange nkyuse kakati nkyuse mukwano tebikyuka. Olaba so kiri eriggo ogamba nti nkomyawo omuntu omukadde mu kipya but what we know is that people never change. Bw'aba yalinga mwenzi awumulamu katono omuze ne gukomawo bw'aba yali mulimba awumulamu katono omuze ne gukomawo. So bw'ogamba nti let me give you a second chance, me as personally I don't give second chances. Reason one, I was taught that every time you look back you always find the same things you found before. So it's better always to move forward tugenda maaso wodde emabega bwotyo okudda emabega okwo it is something very sensitive. Ate kona akomawo ng'agamba kaali kangobera ki kati and even people there is what they call passive aggression. People can come back and akomyewo kuhatinga n'agamba nantawanya ddala abaami ne bagumiikiriza gundi oyo n'agumiikiriza naye olunaku lwakukwatako bw'ati ne mutandika family akulagako n'agamba oli wali neeragirako kakati okaddiye biki babanga abalinda edda. So me I would think tugende maaso bw'olaba nga relationship ogibuuseemu ensonga ezakugobawo luli zezimu zezigenda okureplayinga tezigenda kukyuka twebulira amazima because for us we have a saying never look back. When you look back you will get shot in the back. So kitegeeza nti genda maaso
we are 47 millions. Okay. Tandika obulamu obupya. Naye buli w'otunula emabega n'oganzeeyo emabega gwaliko ekikyamu. Nange sigaba second chance. Teziriyo second chances. Naye kirungi nkwemaliramu. Nkwagala yes, bw'otigala galira ddala. That's what I do. I give something time. N'okiwa ebiseera ne kiggwayo bw'otuuka okugalawo galirawo ddala. But never look back. Bana ebintu ebyagamba muddeyo emabega. There is always a problem. Omuntu wakomyewo. Mariam atuveeko. Valentine's Day is for the faithful lovers. And for them, cheaters should wait for World AIDS Day. World AIDS Day. Okay, how do I behave for the first date? Yes, thank you so much. In my book, The Emotional Happiness, Ladies Guide the Emotional Happiness, how to behave before the date and after the date. When you meet the person for the very first time, but when I'm on a date, I don't date anymore. I stop dating. I am not dating because you're married. But when you're meeting somebody for the very first time, we make a mistake of giving all our particulars in one day. Remember, that's excitement. Nino kumanya. Njogera buli kimu. Mvawa anigo stayagala chiche in one day. Okay? 2, when people are meeting for the very first time, abakyala balina omuze gw'okusaba ebintu nga gayi akamulaba. N'agamba njaga sente z'enviiri ani abadde azikola nga siriwo rent yaweddeko fees z'abaana kwegamba ono abadde azze akyali mu kufumba oxytocin dopamine ali mu kudduka mubiri oyogera ku sente ng'ayiika bw'ati ng'abula oyogera ku sente by the way sente zibuza oxytocin oxytocin abulira ddala asita oyogera ku sente bwoti sente zittira ddala hormones asita oyogera n'ogamba nina ekizibu mbadde nkwagala mama wange mulwadde nga obusimu bufa kiringa kifa kitegeeza mwami nga gakati ono asaba sente z'enviiri talina ngatto bino biki sindaba nakuwulira ate ombuulira bizibu kitegeeza nti omuntu olina otwalako akaseera nga tolina kubawo manifesto y'ebizibu n'ogumiikirizaamu katono omuntu amale kuwuliramu ka oxytocin agende okuwanga agamba yes but here it is just starting n'akiteekawo ekigambo and that it happens in Africa. Here, abakyala bagala nnyo ekintu twa sente. Tetuswala. N'agamba how would you call somebody landlord yangoba? Naye nga agoba kati nze. N'amugamba munnange Omukwano kale onjagala naye nina ekizibu kye njagala okukugamba. Tamanyi no naye gy'osula. Yambuulira nti nina kye njagala okukugamba. Amazima gali nti njagala obusimu bwonna ne bufa eddakiika eyo. Ogenda okuddamu okebera ku WhatsApp blocked. Ate guba gukusenze. Ngagamba ono yajja nakaveera agega alina kyanjagalako. So most of the time tugumiikirize nga tunaba kuteekawo. Love is good and love is good. Naye Mukwano njagala onaasobola okundabirira naye waffe n'ebyange byonna. Kiringa ffe abakozi. Kajja kwebuuza ne lwaki nze buli aŋŋamba akadduka. Nedda ffe abakozi awo onoonya omukozi oyina gamba hello madam ogaba mmeka ekigambo ekyo nakikoowa. Nakoowa ekigambo ekyo era buli akyogera sikuddamu. Nakakulaba sinjaba nakutestinga. Ne mutwe gwange tonnayingiramu n'ogamba nkuwa sente mmeka waawe ogaba mmeka oyo aba tagenda kukola. Kati ne laavu oli wajjamu laavu omugamba oli mwogereza mufumbafumba ayingire nagamba nina ekizibu kati oyo aba agenda kukola ki laavu eba eyo nonesola tomanyi kubikka nako so kitegeeza nti kigumiikirize nga bw'okigumiikiriza tebagumiikiriza abasinga abasabirawo n'omwami aba yakajja n'abambi basaba oli abakyali awo mba olina mwetaano awo sinjaba nakuwulira sente ziri so sensitive to love very sensitive. Kale Mari tugende mbongere namba mulundi ogusembayo 772 8310 and 57 also 756 8310 57. The event is on the 13th of February next week Monday ku Sheraton Hotel and yes the topic of atamulamwa is love, health and money. Bebatagenda kufuna birabo ku Valentine tujja bawayo ku birabo bannaye teweralike oddawo gawe tebyanjagala omuntu bw'atampa kintu ku Valentine abatanjagala amazima gali nti someone would be thoughtful of you but tebitwerimba terigamba muntu nti tukaddiye anti bamanyi okweganza siku za Valentine every day mama Christmas tusaba buli Sunday budonna but on Christmas tulujubisa tusobola kugamba nti olunaku olw'abaagalana laavu ekigambo laavu kyekifuga ensi yonna
mwena gye muli laavu ye bafuga ng'ogamba toluwulidde olunaku butera kuba bugambo bw'abasajja tamanyi wa wagende kakati olaba oli ng'asirise talina kyakuwadde kuva n'aleeta ebigambo after ku 16th ng'omugamba nnyabo waliwo olunaku mulutweke wano mu mutwe kati fe 13th mujje tubatereeze bw'oba tolina akwagala bw'oba ojja mutegeera ku 14 ate ayinza n'omusanga ku mukolo gwaffe anti nkeera laavu oyinza okugamba wuwayo oyina nange siina shwi mugende don't waste time Okay. Life is like that we are in movement tuli mu movement Mari, bye. Thank you so much. Okay, dear. I wish you a happy Valentine, a nice weekend. Yes, mukama bakume tuddemu enkya nga tufundikira weekend. Bye bye.